Amanyi obulwadde mu bayimbi badde bungi nnyo these days era nga twagala okuba nga tusaasira buli muyimbi buli muntu yenenena avuddeyo okulaba muno Mukama akususiza era olunaku lw'eggulo twagwidde ku mukyala amanyiddwa nga Stecia Mayanja ate ng'onali signed under All Magic Productions eya mukulu amanyiddwa nga Lawrence ono taata wa Lawrence ono gwe tukola naye wano kyava muno Lawrence ebifaananyi byakuba ate Lawrence by the naku zogenda okuba ebifaananyi ebisinga ne ku bya Lawrence lwakuba oli mmentawo si kyo oli taatawo ate mmentawo ate akwagala nnyo so munnange nga bwe nagaawo olwotunya Lawrence mutunuulire nnyo wano ewati wano ogenda kutegeera Lawrence waffe ankwata ebifaananyi no waafaanana naye nga munnange ajja Stecia Mayanja on a lighter note twagala okwebaza Allah olw'okuba muno yakususiza era nga yavuddeyo n'atumbulira kyekyabaawo obulwadde kyobwamubaako ne tumubuuza n'ebintu bingi ebigenda mu maaso about pressure zino obuzibu bwaviira ddala ku ki ne majjano ne mbagamba muno obuzibu buno bwa Stecia Mayanja bwava ku lunaku lwe yava ku stage n'agwa lwe baali ne Bahajaluuna Sekyewa n'agwa ku stage n'aluzinga omwana we n'afuna miscarriage so n'afuna pressure zino tezitagisa muntu kubeera ku stress pressure zino tezitagisa muntu kubanga talya zitagisa omuntu kuganga ali mirembe nga ali mu luxury of which emirembe gino Lawrence abadde agimuwadde because yamukolera Stecia and the house girl yamushootingira videos ze so yabadde avuddeyo ng'agezaako tunyonyola how omuyimbi engeri gyesobola okwekuumira ku top ate se kyokka nobeera nga siira okola akasente sinakukola akasente kokka wabula nobeera nga oba ogudde mu mbeera nga evinagu gyaguddemu ng'ate tosooka kuba kukolera kawash teyagambyemu n'ekya kawash kisipi yagambye ekya kawash it's a very good idea however abantu bayimbi banne balina okuba nga ba exploring other talents so if you can act if you can produce if you can write so that obanga ogudde mu buzibu tebabeera nga bakusonde nagateeka an example yewe bamutwala enakasero mpaka ebamudischarginze teyakubirako muntu simu teyakaabako because ekintu kino kyeyatandikawo ekyokuzanya emizannyo gino oba ekisobola okuzanya busikiti buno kibadde kimukolera over and over again so kati njagala tube nga tugendako ewa Stecia Mayanja naye kyasinza okunyumira yakoze akayimba kano kabadde kamaanyi nnyo era akayimba kano bakayita wakoze otya Lawrence wandaludde kati adde alina engeri gyakwogerako nga Lawrence atudde wano ng'agamba wandaludde naye negamba owaayi kansubire aji okitegedde kubanga Stecia Mayanja alina haji we neŋŋamba haji engeri gye baluddemu Stecia Mayanja n'omukubisa ne zi pressure nesetoka omutwala kuki ku ddwaliro ate Lawrence nabeera nga yaliyo yakola ki yajjanjaba omulwadde neŋŋamba alhamdulillah sheeka ne haji ne Lawrence alhamdulillah nange wandaludde n'abakyala wandaludde my queen wandaludde Lawrence udaiya yakulaludde okitegedde newa netunyumirwa katugende wa Stecia Mayanja kubanga n'entebe gye ntuvuddemu mpulira kati eyokya ayogerako nammwe amanya gange nze Lawrence manager w'omuyimbi Stecia Mayanja era sikuwa kampani gye bayita All Magic Uganda era mu ngeri y'emu nze director w'akazannyo gye bayita Stecia and House Uganda ensonga gye tuliko wano mabegako awo omuyimbi yafuna obuzibu yafuna pressure attack olunaku lwali lwa Saturday last week bambi ne mubanga mwagala okumanyisa eggwanga kyekituuse ku muyimbi naye olwokuba nti embeera gye yalimu teyali nnungi atasobola kwogerako gye muli so ntwala omukisa guno okumubanjulira ayogereko gye muli musobola okumubuuza bye mwagala byonna n'abanga baddamu atubuuzeeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mfarida Stecia Mayanja omuyimbi ate nga muzanyi Stecia and the house girl. Osanga ku YouTube teeka Stecia and the house girl, subscribe, ring the bell osobola okubeera nga otulimirwa era n'enjogera essaawa zino tutandika akazannyo kaffe akapya nsaluse nnyo okubeerako nammwe. Nga mmaze okwawukana n'omukulu ne manager essaawa nga 2 emabega like omanyi pressure webejje yange njibulira kubanga ejjira mu mutwe ne wano mu mugongo so ekintu kyajja n'amaanyi nene nsooka obutakitegeera newulira kyeyongedde neŋŋamba nali sirina saala ishaani neŋŋamba esipanga sirina saala swala eno Mungu nansobozesa n'engisaala naye maanyisaza salaamu ataawe embeera neyongera okutabuka essimu yange eno nali ngyendabidde mu mmotoka
Ngamba kasitera mugenda kuwumula nja mugifuna ekya naye nasala amagezi like obulumi bwali bwamaanyi nnyo nescreaminga nnyo nenfuna help netukubira salores ndoza nayogera ebigambo nga 2 nembreaking like obulumi nebubeera nga bweyongera bambi yadduka yayanguwa kasitumi yakusiza nali mbira nga ne batantuukako yayanguwa eddwaliro eryali okumpi lyali doctors clinic wadde nze nga nali mugamba naye nalaba nga okusinziira bwe nali nga lyerisobola okumpa first aid ne bantuusa obulumi bw'ekitalo nabeerawo ndooza eddakiika nga 2 ate awo ne blackingamu out for an hour kati nadde engulu nampira bagamba transfer tumutwala ensambya nensembeza manager nemugamba eddwaliro lyange olimanyi Nakasero so mbadde nteesa tugende Nakasero nga batidde balowooza obulumi bwe nali nina nga balowooza nti oba oliawo bifunye kakulot ku bwongo ate nga tebalina byuma so neŋŋamba Salores Nakasero nga njogera kimu Nakasero omutwe gwatuka ekiseera nga bunyeenya bwokka bulinga nga bwoteka bisimu nga evibratinga egamba bulumi bwali bwamaanyi naye bateekawo embeera batuwa ne ambulance naye manager olw'obulumi bwe yalaba ndimu ng'alaba ne ambulance egenda kunduza so n'abagamba tugireke nze nja muvuga nanvuga paka mu Nakasero nasemba okutegeera ngambira bagamba omusirikale ne batusonyiwe tuli mumbe like ne bayitawo naddamu owulira nga mpuliranga omutwe gwange gwe bayasizzaamu wano neŋŋamba Lawrence webale kunsabira wedda mbagamba muntemeko omutwe naye waliwo annyambe n'agutema wano so ne brother nge yali mabega ne mugavaayo omusaayi tegukukola ki tegukusambukira ate awo era nensirika ekintu nekijja omulundi mu mutwe nenziramu nenscreaminga ekyayamba twali tumaze oyingira geeti ye Nakasero ne bantuusizaawo mu emergency ndozawo nategeramu ddakiika nga 2 nadde mbulunkeera nga ndi ku oxygen bwentyo naye nga nebaza Salores abaddewo nnyo buli muntu yeetaaga omuntu nga omukulu ono nebaza twasoma netubeera ab'omukwano ndooza ne twetegeera nnyo oluvannyuma ne tuyingira mu business so buli kyakola kijja bambi ku mutima nebaza ne famire yange famire baaliwo nnyo nenebaza bannaayo bulijjo simanyi nti nno abamawulire mutukwagala naye nakirabako olwo nga buli omu afaayo nga buli omu akuba essimu ate ng'ayagala afune bange ekituufu. Thank you so much. Now what's bange I'm so worried bange. Sorry. I pity those abambika naye abantu abagenda bakolera life naye alhamdulillah Mungu yampa omukisa nembeera nga ndi mulamu. Nebaza buli muntu tiimu yange management yange abamagika nebaza abasawo kubanga nze nali sirabangako mulwadde omu yetololwa abasawo basukka mu 16 nga waliwo ali Kagere nga waliwo ali eno bambi banfaako ennyo Nakasero hospital. Buli muntu waliwo ebintu byoberamu kwe nasooka olinnyonnyonyi nagamba banne buli muntu asaana oba nalinawo okunyonyi naye experiencing ebirungi ebiri mu nsi endala. Bwe nalaba keyeeri engeri gye banfaako n'engeri gye bazzamu obulamu bwange engulu nembeera nga nsabira buli munnayuganda Mukama amuwa omukisa gutuuka mu malwaliro bwe gatyo kubanga abantu abamu tulemererwa obaolyawo mbeera y'amabalira amalala. Thank you so much. Hajati mu mbeera gye wali mu ddwaliro alhamdulillah sirina mabanja simanyi omanyi waliwo ekintu waliwo anyways abeddiini endala balina seeviya waabwe naye nange simanyi waliwo resenya mulamu wange nga seeviya nze sirina stress
sina malanje sera likira kinge kaizo ya bena kuntawanya sikyabimanyi oba lukirichi sikyamanyi wa social media kati like no I think nzenganze nejanjala nzenganze akusokadala when I feel mwana wange kyantusabuli was my first experience nekyantusabuli kakati nengamba ate nga samisinga kukuddagala ngambera ndimira like ate nga ngamba ate pressure yatta omwana ndowooza nanyiiga nenenyiigirayo nengamba ate yasenga omwana namirako ndowooza emyezi ngenda naye nga lulwenji pima 18 19 nengamba tejja kukka nenva ku ddagala so kati ndowooza embeera yokuva ku ddagala ate ngaomuntu eramu sirina embeera egenza otuuka waji ati nga mwakamala okujaguza emabega gyetulengera station house nga kumpi buli mwaka mulamba yali ssanyu lingi ki ekyaliita ekyo kuba tuwali twakava mu anniversary okuba nti wezi omwaka mulamba ng'olina following ey'enjawulo gy'ofunye n'amakulu ag'enjawulo g'otaddewo kati kankubulireko pressure bwewabaawo ekintu ekibaddewo ereactingirawo era olwo lunaku yereactinga nasula mu ddwala olwo naye nga seera ey'amaanyi yali just 190 nali olwokuba nasanyuka nnyo so ekyo eyo nebeera nga yaggwaawo naye ndowooza yajja yeyongerako ng'ejja ekula olwokuba nali nvudde ku ddagala era nkubiriza nimwadde wa pressure tewekyawo ate tewali ddagala niwonya pressure okujjako empekeza bagera bakulwadde nayita mu bulamu obweraliikiriza kubanga oli sikituukangako natuka ekiseera n'empanika negamba n'abasawo munyambe munkuba akayiso bagamba mulina obuyisa obwokubaleeko omuntu n'afa munzije mu bulamu bw'ensi eno munyambe cause I think wenja okukola ki okubeera nga pain egenda nga bafumise bataddeko eddagala si ina kinga kakati guno omukisa gw'ennafulimu okudda ebuzi engulu kyogamba nti okuddamu okuyimirira omwana yasinkana nagamba hajja tisituka tutambule mutuku nga sisobola nze muntwalirawo kabisaawa ntendereza alba neje nati yajja mu unit nangamba station gamba hasbi Allah nemugamba sikisobola nga sikyasobola nakyogera awo nakakasiza tobulamu badde mutuufu bungendako abawagizi bange ndabika nanyiize just omuntu nanyiize tikatate ngenda bawa buli kyewetaka kubanga natekeddwa obulamu buno baleka butono njagala bawa buli kyembulira era bwenjogerera olumba lwange lwafulumye lubayita wandawudde olupya ate era nga ne shoot egenda maaso eyakazanya ogamba natabusenyu I want to give it all such that wempumulira abantu bagamba ate tumubanje akazanya nakasero actually simanyi nakumanya manager wayakolanga tofuna n'ebyo bifaananyi kuba ne bakukwatako bukwasi kakati oshutinga akazanyo enakasero wali very expensive I think mani basoka actually okusinzira ku kazanyo bakatambula ku TV waliyo skiti nga bakubye California kati bantu baleka babigatta ne balowooza bagiyo naye nga bambi yali ataaka ate yali y'amaanyi era mwali mugenda kunsiibwa mungu naye yasaasa emabegako emyezi ebiri emabega esatu waliwo TV personality omwe yankubira nga ansaba tuyiyeyo story negamba I don't do that simanga muyimbe ngomujamo tuyiyeyo kibozaawo so I think bambi babakozesa ensobi olwokuba abago babeera balina kye baagala something like that nze sikikola nze ndiso ebintu byange biri mu limelight so I don't see why take abawozi bange bunkenke nina family I have kids n'abantu waliwo abantu abalumya ddala omutima n'olabanga bambi agenda so sikiwagira era nsaba waayo bakikola bambi mulowooze nga kubagizi bammwe kozi ne family zammwe kozi tebamanya kiri behind kati omukisa guno okwogerako eri bannayuganda bonna n'abatali mu Uganda oba ensi yonna abawagizi b'omuyimbi Stecia Mayanja abagazi b'akazanyo ke bayita Stecia house girl
Okusookera ddala nsooka obeebaza mwebale kusaba kuba nti omuyimbi waffe essaawa zinazzeewo era mbabulira nti ebintu byetuleeta byamaanyi. Okusookera ddala twaleriizinza oluyimba olupya baluyita wandaludde. Abawagizi badde nga babuuzanyo ne bagamba omuyimbi takyayimba ngaali mu kuzannya naye tubadde just tubala time nga omanyi nti music business tosobola teeka mu kintu kyotamanyi togenda kifunamu nga begaawonawona embeera ebadde mbi nga covid mungi nga bw'oyimba olabirala nga tolina ssuubi. However wadde tebanatuggula naye at least kati tulaba nti tulina essuubi nti essaawa yonna bajja tuggula era tusaba gavumenti etutunulemuko naffe mu nsonga zaffe. So akazanyo kaffe Stecia House Girl tuli mu kushootinga season 2 already twali tushutinzeeko abafolowinga mwalabe ku promo gye twataddeyo kitegeeza nti omuyimbi yazeewo ali bulungi nnyo era essaawa zino bwakwala tugenda ku photoshoot tusuubira okubawa ebirungi byonna byonna nakyalina ebintu bingi nnyo ebatana bamutegeeramu abantu tukyamuvumbulamu ebintu ebyamaanyi bingi. So mwongere okutwagala, mwongere okutuwagira, mwongere okuwagira Almighty Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sisobola ndi bize nnyo nnyo kati basijja kusobola kutuusa mirimu gy'abalimi babeera beetaaga. So I think nandibadde sigijjayo kubanga program yange eri very fixed.